kwe kubategeeza okuva we twatandika Guludene ebeewo tuze tuwaana gavumenti yaffe NRM n'okumaakuma abasawo baffe mu madisitulikiti ag'enjawulo era ne tugezaako n'okukwata ensimbi zaffe okuva mu sako yaffe nga tujja tuzijjamu nga tuli ne munnange ono nga kyali sipiika n'omuwanika nga tutambula eggwanga lyonna nga tusomesa abantu baagale gavumenti ya NRM. Naye ne tufuna akasimu nenfuna akasimu akava ewa pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni n'atutegeeza tubeere wamu ng'abasawo b'ekinnansi era tugatte ebibiina byonna basobole otuyamba. Era n'antegeeza mu biseera ebyo twagabiramu akawunga tusobole okuba nga tuyamba bannaffe tutambula amadisitulikiti gonna era n'akwata biliyoni namba n'agituwa. Ebiseera ebyo nali nfiiriddwa pulezidenti n'aŋŋamba nti nja kukuwa miliyoni 5. Yasooka kunsindika wa Lieutenant Colonel Knight n'agamba nze sijja kusobola basawo bakiki bakinnansi. Era pulezidenti n'addamu n'ankubira essimu nga munnyonnyodde ebikwata ku basawo era n'addamu n'aŋŋamba nkuwadde omukyala gwe bayita Bareke finance control aliko kati. Nasituka ne ŋŋenda ewa finance controller nga nkubidde essimu n'aŋŋamba olunaku gundi jangu mu ofiisi yange era nensituka ne ŋŋendayo. Omukyala nanneekweka. Bwe yanneekweka ne nnyingira awaali akatimba nasangayo omusajja ayambadde gaalubindi n'aŋŋamba yingira wano. Saayingira munda najja akapapula n'akanjira wasayinga wano nga ndowooza nti emiliyoni 5 mu emiliyoni 10 ze baabawa nze nnonye kubanga nasanga nga waliwo akavubuka akakutte essente ezisoba mu miliyoni 5 oba eziwera emiliyoni 5. Omwami omubuuza nti ate sente zompa emiliyoni 10 zino baŋŋamba miliyoni 5. N'aŋŋamba tiwali ezo ze sente zennya okuwa. Bwe nali nsaasayininga namugamba mpa nsome mu bbaluwa oba awantu wensayininga yagamba tiwazze kusoma mu ebyo wabula sayininga nensayininga nenvaayo nga bampadde miliyoni 10. Miliyoni 10 ezo nentambula nenkomawo zaali z'amabugo nga nfiiriddwa nenvaayo nenkoma. Bwe naddamu nenkubira omukyala naye mbadde manyi nti bakuwadde miliyoni 5. Najjako essimu nenziramu enkeera nemukubira nemugamba maama ensimbi pulezidenti zeyampa naye nga bampa miliyoni 10 n'aŋŋamba gwa nti mwami Jembalunya Mayengo. Najjako essimu era bw'amala okuggyako essimu nentwala wiiki nemukubira nanziramu ekigambo kimu olina ebbaluwa pulezidenti Museveni
giyakuwa ogireta tusomemu tulabe tukuwe sente ezo. Ne mugamba nga wampa milioni 10 ebyo no bebimpisiza akakiiko kubanga mwe mbadde mutambula district yonna era ngamba nyonyera ebigambo bino nsaba muddeyo oba mukubira abasawo baffe bekubeko emabega badde emabega kubanga kirabika ebigambo bino mbyogera era nga mmanyi nti bembyogeramu bagenda kunzita ku lw'obulumi bwe nnina mu basawo b'ekinnansi. Kubanga pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni okumala weeks namba ng'ayogera ne Jemba Lumya Mayengo ekitegeeza nti ninamu ebyekyama ebyokwagala gavumenti. Ngera nnyonnyola abasawo baagala gavumenti yaffe eya NRM. Neewuunya mu kaseera kano nze ndi mugumu oba nfa nfe ku lw'abasawo mbere saddaaka kubanga teriyo muntu ayinza kukwata milioni 5 ate n'akomawo n'azibanja oba n'azirya ku bantu. Ffe tulina obulumi bunene obumanyi bannaffe wansi ku gurawundi ebizibu bye balina. Twali tumanyi pulezidenti waffe atuwadde ensako nti mu kaseera kano ak'emabega bajja tuwa esente endala naye omukyala n'azirya. Ngezezzaako nnyo okulwana olutalo olw'essente ezo bazimpe omukyala yagaana. Nentuuka ne mukyala wange ne muwe essimu ku ssaawa 12 ez'okunkya akubira omukyala oyo. Bwe yamukubira amugamba sente naziwa Jemba Lumya Mayengo. Lwaki mukazi gwo nkomerera omusumaali mu basawo b'ekinnansi bempangaliddemu nga pulezidenti Museveni yagamba tolina kawukuumi nga ffe tuzze tukolera pulezidenti nga tetwekyusa wadde akatono ng'era twagala gavumenti. Ffe mu myaka gyaffe gye tulina twalaba gavumenti bwe yajja n'ebizibu byajjiramu n'omusajja Museveni bye yayitamu. Ne muddira abantu ababeera wansi betumanyi ne mubawa ebikozesebwa naye nga mumanyi nti banywa enjaga. Neffe abantu abalamu abababeereddewo ebbanga eddene nga tetukyuka nga temulina mu kye mutuyambye ne mutandika otubuzaabuza. Naye mbadde nkusaba n'obuwombeefu sente ezo nazanjulira abasawo. Mbadde nkusaba okwata ebintu by'abasawo bibawe kubanga ffe tumanyi bulungi nnyo nti gavumenti ya Museveni teboola bantu ate tumanyi bulungi gavumenti ya Museveni kyabagabye abakiwadde abantu. Naye mmwe lwaki babawa ebintu byaffe ate ne mubirya? Wadde abantu baŋŋamba nti oli mu bulabe era ntandise okufuna amasimu ag'abantu abantiisatiisa nga baŋŋamba bagenda oli luddawo osulawa bajje banzite bandye ennyama. Naye nfiirira abasawo b'ekinnansi. Abo benfiirira abasawo b'ekinnansi balinziika oba munambuza ne munsula mu mazzi. Mukama Katonda yalisinga okumanya kubanga abasawo baffe bali mu maziga mayitirivu. Bakubeeredde pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni be bantu boolina basamize banno. Era jjukira ekigambo kye twayogera naawe nti abo basamize banange. Naye bw'obanga wagamba nti omukyalo oyo tali mu kawuukuumi njagala baleki weekume mu mutima okwate ebintu by'abasawo obibawo kubanga mu kaseera kano ozadde kanaaluzaala okuba nti abasawo b'ekinnansi ku luno lwe tutegedde nti temutwagala. Ffe tutambula mu mpewo ne tugenda e Mbale
oba konvoyo negenda Embale ne mulaba abantu ba bulijjo nabe musombye ne mubajja mu Kampala neffe ne tulemererwa abasawo b'ekinnansi teri musawo w'ekinnansi Mbale oba Madix gotambuddemu musawo wa kinnansi abaawo wasooka n'otusuubiza pulezidenti nga tolina bakungamba miliyoni 5 najja n'omuwala gwe bayita Nankinga n'andeeta entebe n'olagira bampe yiika 5 ez'ettaka ne tractor abasawo b'ekinnansi kwe banaalimira eddagala ne double cabin 2 ebyo byonna saabifuna naye lwaki abasawo b'ekinnansi ffe tubonaabona ku lulwo ng'abantu abakuwalana abataagala gavumenti yo pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni bazze bakubafa amagye amavundu abasawo b'ekinnansi ne batuuka n'okukwata ne bagenda ne muggwanika ne bagulayo emirambo ne bajja bazisula mu masabo. Tubuuza lwaki abalokole bo bawa mu makanisa gaabwe be batusinga okumanya Katonda? Lwaki abasiraamu obatwalira omugugu gw'ensimbi mu mizikiti gyabwe fe abasamize twazaaki ne kootuwadde nako bakalye abantu bo olw'okubanga beeyita abalokole? Tubadde tusaba n'obuwombeefu bwe tukumye omuliro kati ku ssaawa eno bw'onooba totuddiddemu bwangu pulezidenti tetugenda kulaba kubanga mu kaseera kano ke tulimu tuli mu maziga ag'enjawulo. Si Kampala yokka, Kampala tulinamu abantu 1,000 abeetongodde abasawo b'ekinnansi abeetongodde 1,000 era bali wano mu ofiisi. Buli district tulinawo, Luuka district tulinawo abantu 85, Paisa, Budaka, Mbale, Soroti, Gulu yonna tulinawo abantu ne Gomba. Naye tugenda kugamba tuyimirire n'amagulu gaffe agamu kubanga ebibiina twegatta. Watugamba twegatte naye tetulaba mugaati guva gy'oli. Naaka akatono ke watugamba ogenda katuwa tewali tetufunye. Bapulezidenti b'ebibiina weebali babiwandiisa biwandiike, naye tubadde tusaba pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni nti oba watuwa olaba omukyalo oyo atuwa ebintu byaffe. Ekirala tubadde tusaba nga bwe watugamba ffe kennyini twagala tukubire kampeyini naye tewali n'omu avaayo wabula abayaaye bo b'olina be bavaayo bagambe nti nga tebalina na bantu. Abantu ebintu byakakati ffe tulina abantu baffe tebagulwa bugulwa naye totuyambye. Twazza musango ki ewalusi gye wasiba akakalu abeeyo bakaaba, ffe kennyini abali mu Kampala tukaabakaaba, abadisitulikiti ag'enjawulo tewali gwe weyambye. Tunaddawa ffe kennyini nga n'abantu bo be tugamba tuwesibyeku gwe munnaffe. Okwesiba ku pulezidenti Museveni si musango, tukwesibako olw'okubanga oli musamize munnaffe, ekyo tosobola kiga. Naye bw'obanga oli musamize munnaffe ng'okimanyi bulungi nnyo, lwaki otuteekerako abantu abatatwagala? Nga twasaba n'okusaba nti ffe abasamize okubanga abantu bo tebatwagala, naffe tulonde omubaka waffe atukiikirire mu paliamenti. Ekyo kyagaana. Naye pulezidenti tubadde tukusaba omukyala baleke yalya ssente n'atuuka n'okugamba abantu nti yampa ssente nasayininga ki? Nnyabo mbadde nkusaba baleke okwate ssente z'abasawo b'ekinnansi, nange bandi bubi, nange nina kubeera bubi, naye nkuwaddeyo omubiri guno oba mugutwale.
kinakirala abasawo bamanye kinali nze mujulizi asoose okubalwanirira okulwanira ebintu byabwe ebyo ebigambo byange taata gye bamusindika gye basindika Lubowa bamuwa obukadde 100 obukadde 15 bamuwa akakadde kamu n'ekitundu tukomawo mukubo ne mugamba nti onyimye ku ssente ze badde kutekangamu ssente balisayiningira bwali mukalibirwa mwana tiyafuna ssente yafuna kamu kitundu. So Mr. President, ze ndi musawo w'ekinansi Katende Jackson Kaliki Officer natandika okukolera 2010 watwale namba olwasuubiza biliyoni 4 abasawo era tozibawanga olwali osuubiza guludene muwe ssente abasawo bamulivita muwanga ssente tutambudde mu district zonna okuva e Buliisa ne mu Busoga yonna buli region abasawo banja President gano ffe tuli magye agamba n'embuga atagakolera awamu kyetusalawo omulundi gumu wadde gye tuli tukumanyi oli munaffe musamize munaffe oli munaffe tali tukumidde ku byoto ne galugawuli wantu wonna tukusaba jjukira abasawo naffe tukujjukire obanga togenda kujjukira abasawo naffe embugo tuzizaayo waffe tutuule anajja kwe tujja okugenda naye ensi agenda nabigenda akwagala kwoba amanya gange nze Nalongo Namutebi gw'owulira bulijjo atera okukubira essimu. President Museveni amanya gange nze Nalongo Namutebi bulijjo akukubira ku kasimu k'omanyi osimu ako ne mukawa abaana era ntera nnyo okuba ku simu eyo n'ogiwa abaana n'ogamba mukwate simu eyo niye taata nga tuyimiridde katwe tuyimiridde buli wantu abasamize tuli mu mbeera mbi watusuubiza buli kimu okukituwa nga bw'omanyi nti emabega eri twayita mu bitundu bingi mu bintu bingi bye twayitamu osobole okulabika nti otuula ku ntebe nze ni mukyala Namwandu yafiirwa baze 85 ng'afiira Katonga ne mujja ng'afiira Luwero 1000 nesigaza abaana 15 nenkubwa esasi mu kisambi nakati siyina buyambi ndi musawo wa kinnansi mu Guludeni nga nkulemberwa Jemba Lumira Mayengo naye lwaki totuyamba taata tukusaba taata otuyambe nga abaana bo nga bw'oyamba abantu abalala tukusaba buli kimu tetukukabirira nnyo tuli bubi wabula tukusaba nga bwe tulabye kubanga futwalabye ng'abantu babawa miliyoni 1.5 miliyoni 2 mitwalo 5 talina kyagakoleredde naye ffe tukoze kubanga tukuŋŋanya abantu wansi ku ground taata okuŋŋanya abantu si kyangu n'obawumbawumba bwoti n'obatuuza wamu nosobola okulabika nti okola ki obaliisa ekintu kya muzeeyi abantu si bangu abantu bazibu sebo his excellence mpa waggulu nga njogera nga nze Nalongo Namutebi gw'omanyi tuyambe omukyalo ebalekye pulezidenti waffe gwayogeddeko atuwe kasente kaffe ze watuwa atuuse nakutiisatiisa pulezidenti waffe bagenda okumutta naye nkukakasa naye anywere naffe amale kutta ffenna abasawo atumale wakwate ku Jemba Lumira Mayengo ffe tulirede tugenda kulwana bwezizingirire paka nga tutuuse ku Mujaasi asembayo tetugenda kukkiriza kubanga Pulezidenti Museveni mu nsozi zaffe mwe yalwanira era ffe twekungaanya ne tugamba tumulwanirire Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta taata tukwebaza nnyo gy'okola taata waffe Pulezidenti Jemba Lumira Mayengo ekyamazima amatuufu yejja omugwa mu bulago ffe tubadde twagala kumutugumbula nga buli lunaku atugamba Pulezidenti yampa ssente katumu nga wazirya era abadde oluusi n'emmaka ge takola ki tasulayo naye omukyala baleke ekyamazima amatuufu twagala alabike ng'asobola okuwa taata Jemba Lumira Mayengo ettumu Museveni lyamukwasa alireetera abasawo bw'aba yazimuwa ave yajja atugambye ekyamazima amatuufu ngaffe abaguludeni mukama waffe Jemba Lumira Mayengo tumutadde ku nninga ekyamazima amatuufu taata Pulezidenti mulimu abantu b'owa ssente ng'olaba
talina nakyagenda kugattako naye fe olwalira abasawo b'ekinnansi tugase abantu bonna n'abo abajja okunoonya obululu bajja waffe okuloga balabike nga basobola okubeera ku ntebe sebo taata ow'ekitiibwa tusaba abasawo ab'ekinnansi naffe tulowoozeeko nga bwolowooza ku bantu abalala abalokole abasiraamu bonna obalowoozezaako naffe abasawo ab'ekinnansi twazza musango okulabika nga twambala embugo ez'abajjajjaffe tukuma ebyoto egaluka tukumya ebyoto buli wamu tukumya ebyoto okulabika olabike ng'osobola okuddako ekyamazima amatuufu tukwetaaga kubanga oli musamize munnaffe naye tusabe tuliwa tusuubiza omukyala balekeri omukwasa ekyamazima amatuufu alikwase pulezidenti waffe Jemba Lumira Mayengo ebyo ebyange tunachoomba tunakuomba mzee president tusaidieni kama sisi waganga wa jadi. Umetupatia pesa, ukampa mwanamke atupatie pesa, amekataa kutupatia pesa akazinyang'anya, wakati we ndio una uwezo. Kama we ndio mkubwa wa juu, ndio una uwezo, tunakuomba muambie huyo mwanamke uliyompa uinza wa kutupatia pesa, huyo mwanamke Bareke ampatie president wetu pesa tuzipate sisi waganga wa jadi, na sisi tukupiganie. Kama wewe unatujua kwamba sisi ni waganga wa jadi, na wewe kama wewe unajua uganga wa jadi unafanya nini Uganda hapa, tufanyie, utupatie pesa, umpatie president, tuanze mapambano ya kupitishia kwenye Karuru kwako. Asante sana. Banango mafukamire kufukamire ndikwongera lusuka President Museveni tukwegayirire tukusaba tuli basawo bakinansi muguludde ndi mwana musoga oweka muli oideka guluwani na kulusozi President Museveni tuli bubi tuli kulira amaziga abantu abeida ye tuli mu masabo libekwekeyo bo wa sente abakuize nenkokola nibakukuba enkokola bo wa sente baba mfukamire baba no manenga tuli bubi baba Museveni tuli bubi ifa abairugavu wa district sidonadona nga president wa ifeni Lumira Mayengo tuli kufa lwaki batuyima sente ngaye tulina obusobozi twena tuli kulira amaziga batuyida bulido batukoba ati tusadaka abantu bowe sente mbitirivu ino nibaditwala n'abasadaka abantu. Yes. Lwacho omukyalo oyo lwaki bendo okuyita president waife oyo Lumira Mayengo banange timututisa baba waife baba Museveni tukwende ino baba